televiziyo gyemusinzira okubeera nga mugoberera Fad Proyg kwe mulimbe baza okubeera nga mugyekuumiddeko nyongera okubeera nga mbabuuzaako Saudi Arabia, Qatar, Dubai nakudungu wona mu bulimba era okubeera nga mugoberera abalabira mu ggwanga Uganda nammwe sibeerabidde Africa yonna America, Canada mubali nnyo mbadde okubeera nga mugoberera n'aba Europe okubaseddeyo kabadde kakolyo naye nammwe nyongera okubeera nga mbeebaza Mr. Fad Proyg era nga tukyagendera ddala maaso nabagamba oba nabasuubiza emabegakawo ne mbagamba nti ngenda kubeera nga followinga enteekateeka zonna okuva Gloria bwana ababeera nga agiddwa mu mochale Dubai n'atwalibwa ku kisaawe ekye Dubai then n'atikkibwa n'atuuka e Uganda awo nawona family yange mu receiving ngenda ngenda kubeera nga mbikuteerawo mpaka Gloria wanaatuukira okubeera nga bambi azikibwa so nabagambye nti gwe atena kubeera nga subscribe ate ka notification bell okateekeko kuba kajja kubeera nkakwalaati nga buli n'abantaddeyo ekipya kyonna so saagala obeere nga ate osubwa olugendo lwa Gloria lwonna nasazeemu mbeere nga ate mbawa live coverage video gye nasembye okubeera nga nkuteerawo awo nakulaze byonna nga bigenda mu maaso Gloria ng'ali mu mochale wali e Dubai era nga enteekateeka eriwo oba eyazzeeko awo kwe kubeera nga atwalibwa ku kisaawe ekye Dubai era nga nakulaze ennyonyi zonna ezigenda okubeera nga ennyonyi egenda okubeera nga emutwala byonna nasobola okubeera nga mbikuteerawo wetwogerera omubiri gwa Gloria gubulako essaawa nga 3-4 gubeere nga gutuusibwa mu kibuga Entebbe era nga enteekateeka zonna zikyagendera ddala mu maaso ffe wetuli nnyo ku kisaawe okubeera nga tukutuusako amawulire gano so subscribinga oleme kubeera nga osobwa enteekateeka yonna naye nga tukyalira Gloria ngenda kubeera nga nkuteerawo obutambi mu maaso awo era still ku bulamu bwa Gloria omanye biki ebigenda mu maaso then oluvannyuma mbeere nga nkuteerawo n'amawulire amalala mangi nnyo likinga sharingirako abalala ate mu ngeri endala guno omukisa gwa njawulo nnyo mukisa mulungi nnyo abaana bangi nnyo babaddenga mu inbox zange nga bandyagadde okubeera nga bagenda bweru ate waliwo n'abo abamu ku abareading abali bweru naye nga tebali contented wa gye baaleka abaana baabwe so guno omukisa gwa njawulo nnyo waliwo omukyala mumita Farida Foundation ali awo e Kagoma era nga yasazeewo ekintu kino abeere nga abayambako abaana mwenna abasala okubeera nga mugenda ebweru nawe gwekenyikinyini ng'oli mu ggwanga Uganda naye nga tolina wakuleka mwana wo mukyalo ono yasazeewo abeere nga akikolako so mwolekere omwana wo ajja kubeera nga amulabirira era buli ddakiika buli ssaawa onaabeera nga omwetaagidde okubeera nga omulabako omwana ojja kubeera nga omulabako omutima gubeere nga gukkakkana omuntu gwogenda okubeera nga olekera omwana for 2 years okomewo era still osanga omwana wo nga alabika bulungi n'okusinga wali wamulekera ng'anyirira era nga tali mu mbeera mbi munoonyeeko omukyalo ono Farida Foundation awo e Kagoma ku namba y'essimu 07 00378885 ngambye nti noti 7 noti 37 eminaana giri 3 888 then sembyayo 5 mukubireko omugambe nti munaaye nina omwana wange oba abaana bange benna ndyagadde okubeera nga nkukwasa ngenda kutambula mu bifo webiti mujja kubeera nga mukaanya so kamere nga mbatera obutabi muno ate mbeere nga nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo nina amawulire amalungiko oba amawulire agazzaamuko ku maanyi nti ompulira bulungi amawulire amalungi ge nnina olunaku olw'enkya baganda baffe 2 bagenda kutuusibwa mu ggwanga lyattu Uganda emirambo 2 oba emibiri gy'abaganda baffe 2 gigenda kubeera nga gituusibwa e Uganda omulambo ogusooka oba omubiri ogusooka gwe gwa muganda waffe Gloria gugenda kutuuka enkya omubiri omulala gwe gwa muganda waffe Maggie nagwo gugenda kutuuka enkya mujjukire bwe twali tupositinga gyali emirambo 3 oba gyali emibiri 3 munansonyiwa mba nkozeseza ekigambo omulambo mujja kunsaasira mu nsonyiireyo kasa tekivuma mujja kunsaasira mu nsonyiireyo giteekeko then entunulire eno kintu kibe nga kivaayo bulungi ntegerekese bulungi so
mwebale nnyo mwebalire ddala contribution yammwe banaye mwebale nnyo mwebalire ddala bamikwano nze simanyi na kyenyiza kubawa simanyi ngeri ki gyenyiza kubeeyanzaamu naye bamikwano oli number 1 omuwalabu ku mulimu bw'aba akuwana agamba Henry you number 1 naye omunyizaamu ng'akugamba genda weyongererwe yongereri obusungu bwe bumuggwako ng'akomawo Mafi mushikire you number 1 you good okay munansonyiwa okay kakati baganda bafe ababiri bagenda kutuusibwa olunaku olw'enkya esaidi eyaffe ku nsonga y'abaganda baffe abo naddala muganda waffe Gloria mikwano tweteeseteese ekimala saidi yaffe tetulina kibuuzo na kimu kitubuuzibwa tewali n'ekintu n'ekimu kimiisinga ku Gloria byonna biri well packed buli kimu kiri bulungi engoye z'omugenzi esimu ze ebintu bye byonna biri well packed bulungi ejjo ekyabadde kintutte bwe namaliriza byonna nembinoonyereza nabyo ne babimpa bulungi nnyo ne babitulaga nga webiri bipaakingiddwa bulungi birinda bulinzi kubeera nga bigenda ne keesi y'omugenzi okubeera nga biddizibwa e Uganda famire ebirisiivinge kitegeeza ki kitegeeza ogwaffe omulimu tugukoze bulungi nnyo zibadde zingira sawa zibadde nga 11 nenkubirako ku maama w'omugenzi nenjogerako ko nabo nga nabo beteeseteese bulungi era nga balinze muganda waffe mu kitiibwa era ndowooza tujja kuba ebisinga obungi nga tubiraba abamu bajja tuwa ku videos abalala bajja tuwa bifaananyi tujja kuba tulaba yadde nga ntegeereddwako nti okuva e Kampala okugenda entunga mu olugendo lwawalamuuko abanaagenda mwenna mujja kuba nga ndowooza mweteekateeka mu bwangu simanyi oba wanaabawa anaagenda naye nga simanyi mukama ajja tukwatirako wabeerewo abagenda okubeera nga tuwerekera muganda waffe oyo ate abeere nga aziikibwa mu kitiibwa ntegerekese bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza buli sekinoomu wakwata 2 wakwata omutwalo wakwata 3 wakwata emmeka bamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala ebiseera ebisinga muzze munneebaza Henry weebale naye bamikwano nze okunneebaza ndabanga nina kwebaza mmwe kubanga bannaye bamikwano mwe mubaddewo muyimiridde nange nyimiridde sijagaana naye namwe munzizizaamu amaanyi kati kambagamba amazima mwe mutali nange mbasiriiwo kitegeeza bwe ndeeta ensonga ku mmeeza okitegeera bulungi nnyo bwe ndeeta ensonga ku mmeeza nammwe ne mundaga nti mugiwero kaminze ne mundaga nti muli wamu nange muba mundaze nti ekyamazima tuli kitole naye mwebale nnyo mwebalire ddala from day one bwe mwalaba ensonga za Gloria ne mundaga nti mukwatiddwako nange kyansanyusa bamikwano twalwana ffenna buli muntu we yali yalwana tapinga ku screen tukkiriziganye tugaane buli muntu we yali yalwana olutalo lwe bamikwano abajjanjabi bajjanjaba abalambula twatambula eŋŋendo empanvu n'ennyimpi abatambuzangawo ebigere abalinnyangawo takisi abakwatanga metro abakwatanga baasi bamikwano mwenna mwebale katonda yekka yagenda obaddizaawo katonda yekka yalina okubaddizaawo nze mbabuulira naye tewali asobola tusasula buli muntu kye twateekamu wabula katonda agende nga atunuulira omutima gw'oyo eyateekayo obudde bwe eyateekayo ssente ze eyateekayo ebiseera bye agende nga abaddizaawo ate nze gamba buli ekintu kyemanyi kyebayita okuyamba tomanya ddi katonda lwagenda kukusasula oba oli awo ng'ofunye ebizibu olina embeera gy'oyitamu gy'otategeera ogenda okulaba ng'ogyova kaminze mu ngeri ekyamagero oba mu ngeri ekyewunyo kumbe ebyo byobadde ojjaokola ebirungi katonda byagassegase naawe n'akuyisaawo mweyo embeera ntegerekese bulungi nnyo munfunye bulungi nnyo HIV positive nina akawuka kasigasirimu
bankebedde recently nabadde mu ddwaliro ne bansanga nyina HIV positive akawuka ka siriimu. So my next journey ngenda kubanga nkola projects sensitizing people to live positively. Ngenda sigala nga nyamba abayimbi abali talented pushing on the cause. We can fight it, we can do it. Then ngenda kubanga nkola n'ebitongole bingi nnyo, musicians, producers, making sure to sensitizing, and we find a way that abaana abasinga aba teenagers and young musicians, producers, n'abantu bonna, they can make it through this world without getting problems. So many things we can do for each other. God bless you. Ekyo kikumpuuga byempisemu naye ebyobulamu n'ebya struggle gye tubaddemu ne contribution gyakoze siri omu kubasobola kwetaba mu kumusentensinga kyabuntu tewabawa kinnenyeza kubera sigenda kikyusa. Ate nze bwe mba nkoze n'omuntu njala buli muntu gwe nkoze naye anfunemu comfort. Bw'oba oli mukwano gwange obeera oli mukwano gwange. Siri musiru oba muwumba tuufu asembayo kusanga nga Nsereko yakutte ejjambiya atemako mpuuga nsamba omutwe. Abali baawo abaana baffe balijulira kyenjogedde tekisoboka era sijja kukikola kubanga mpuuga talyananguzi. Ebintu ebyogerwako byonna byateekebwa mu budget ne biyisibwa ng'ebirala bwe bibadde biyisibwa n'abalala ne babiganyulwamu. Siyinza kudda ku mutwe gwa munnange nzanyireko ebyobufuzi olw'okuba ndowooza biyinza okunnyamba n'ebintuusa ewala. Ebintu bingi bye tusobola okukolerako ebyobufuzi era ebiraga nti ensi eno yeetaaga enkyukakyuka, naye kikafuuwe nti bukedde ku makya nga Muhammad Nsereko ow'ekkobe akutte ejjambiya ajjako omutwe gwa nsamba mpuuga. Tekisoboka.